Nawe bali bachita muzeeyi yachita nawo manyi nkuze ne jjajja wange namiye wali bonna bachita nkuze ne jjajja wange ye maama wange ye buli kimu ye taata wange yamaanyi byonna ngaawo nenvaayo nenzira eka mwokya ku Firebase bwe nasanga Dax Vibes. Yeah, and Dax has been my father. I call him my father because nga omanyi oba otandise obuvubuka obwo bulamu most especially bubeera buzibu nnyo nawo mukakasa ha Dax atuuka ku shoot alaba omuwala mubi nnyo 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 ngamba bannange kati Dax Vibes n'angamba oyo omuwala batukwate nze naawe oyo omuwala bakoleki bajja mukwata naye ebiki ebibye omuwala nga batukwata kati director ye tamanyi kiri in between us kitwayogeddeko omuwala nga Dax video director nga agamba omuwala waaye genda weetegeke tujje bakwate ne Dax. Dax yadduka nga bamaze omukwata yefuna ng'agula soda ayiteye emmanju n'agenda. Choices zo zitambulira ku baani zitambulira ku ki bantu bafaanana batya ebyo? Juliana oyo Kanyomooza ankolera nnyo. Okay. Juliana Kanyomooza oyo. Juliana Kanyomooza? Juliana Kanyomooza. Juliana Juliana asinga kukubako ki? Alina ipsa alina n'ebbina. Oyagala ebbina baddake. Kati abayimbi we bato abakazi we bato babaako ebyensi tebalina malala tebalinga ba Lydia Jasmine. Anagwe ajja kuboma joteekayo freestyle wamma tubanyiza ku celebrity track olunaku lwa leero. One of the people that I love about their character, engeri gye yeekwata muntu wa mpisa nnyo. By the way, if you know him in person, you know that he's a very calm person, mukakamu. Ayogeza oba babyogera batya mu Luganda, abeera so sarcastic mu biseera ebisinga nga ayogera bwatyo. Naye ng'olunaku lwali tugenda kuba nga twogera ne Vian Music. We know more about him musically, okay, musically yes, but also life eyebbali nga si ya music. Atambuza atya obulamu bwe nawa gye yatandikira olugendero lwa music. Definitely Vian bozako bantu oli ku celebrity track extra ne Gift Chloe. Yo celebrity track abagira baki ekiriwo amanya gange Vian Music era nyongera okweyanjulira abali ba celebrity track abadde batamanyi abadde bawulira music wange abadde tebamanyi mu bifaananyi physically yenze Vian Music. Vian, first of all nga sinaba nakubako nekyenkubuuza kugenda wala njagala osooka onnyonnyoleko y'engato gy'okubya. Simanyi Jacob oba engato ya Vian eno erabika sando yange oyinza obutagiteekamu nnyo njagala olage Vian engato eyo nga bwaginnyonnyola bagiyita batya tezitowa enengato nze yasooka ogireeta mu Uganda wano. Nze yasooka gwe buli gwolaba eyajambalamu ebiseera yalabira ku nze actually ne ba designer bonna abawano nze yabawa idea nebagamba bannange nagenze ne China ekiri eno China waliwo ekintu ekiri eno kuba abayimbi bawano baagala nnyo ebintu bya fashion ebyo ebintu ebyo ebitiisatiisa biki ebyo ebigattogatto naweerezako design omu wano engato n'agireeta nagenda olaba bafiiki bonna bazambadde woginayiteerako ne Dokita Kamiliyoni nze mu bufunze nze yagireeta mu Uganda. Engato yo ngirabye ng'erina engeri gy'enyumamu naddala ng'okubya engoye ziri so simple nga bw'obadde naye nengikwata musikusabye ngisitulemu mu butuufu ezitowa. Ezitowa kyo kituufu era we nagenda eyo ne mbagamba waliwo engato gye nalabye wano kuba nze ngiyita Kyakulasajja. Kyakulasajja abakazi tebasobola gyambala? No, omukazi ajambala naye eba ezitowa nnyo like
zina like nachi nicknaming mungeriyo ya mungeri yange eri kale nasanze wano adde embitaite yo mu katale e China nensanga ekigatto bakiyita kyakula sajja n'ekikuba ebifaananyi n'enkimuweereza ne babishiipinga ne babireeta wano kwe kubirabanga bigenze viral ne boozamu bifeeke nabeera bingi ng'era bw'omanyi bannayuganda tebapowa tebasuula gaadi kintu ki kyosooka okubeera nakyo mu before we talk actually mu bulamu bwe ndowooza that stuff kano ko kabeere special ku ngeri gye tubadde tunnyonnyola engatto osooka kupaakinga ki mu nnyumba yo oba mu baaga yo mu bintu byo byotambula nabyo mu mmotoka yo ng'ofuluma ennyumba nga nfuluma ennyumba ng'ovudde ku by'essimu biki banyi sooka suulamu kyebiri ekyebiri yo tekimbulamu sooka baamu nakyebiri tosuulamu nti buno bu earphone otuwoowo ndaba liripa zatambula ne savieti ani wipes alinga alina makeup ebyo nze sibiteeka muzimanyi byakwemoolamoola byabemozi byabemozi nyanya ebintu nga byakibulibuli ekyo kuba kigato nga kizitowa kimaleko emirembe nyambale ekisweta nga kyokya mu musana bimaleko emirembe gamaze njaganya ebintu ebyokumalako emirembe kubeera ng'oli mu ddembe ne girlfriend alina kubanga akulumyamu omutwe ate nze amulumya nze tebannumya kati ebintu byange byakibuli era okubeera nange oba olina obanga oli musajja mugumu nnyo mukyala mugumu nnyo n'okuba omukyala omugumu ng'olimu ekyakula you have to be a superwoman olina okugumira embeera zonna kati omukazi komando on'omugjawo asi komando ye alina okuba simbu kubeera abakomando babiri tebasobola kubeera mu nnyumba emu ati oyagala wakibuli muna alina kubanga mugumu anze n'okubeera wakibuli nga ali ize kitegeera nga alina okugumira buli kimu kuba nze ndi haadimu Vianney music amanya gagadala yaani Seguya Huzaifa Seguya Huzaifa babeddira kye baseguya babeddira ngabi Huzaifa oli musiraamu nnyo nga kyoyina gunti mu bwenyi nkuliko idi mudwagizezaako okunsaaza era yanjigiriza eddiini nsaalira ddala era inshallah sigida mu maaso awo ejja osaalira ddala oye mudra muntu wa ddiini ewa ddiini nnyo natandika nga nsala lwakutaano kuba naye sisaalirako ddala kati natandise mu wiiki nsosaalamu ennaku 2-3 bwentyo so ngenda nkakinga apo mpola mpola ojja tuukayo kale kati obintu byosinga okwenyumirizaamu right now nga tetusoose kutunuulira nti before you joined the music actually wali osinga kwagala ki anti nze natandika oyimba nga ndi muto so I've gone through music ne mu ssomero nali era nkola music ne musomero yega music newe wakula wagamba njagala music tolina katalenti kaleke wali osinga natandikira mu music buli kimu ekyange nze nkulidde mu music ewamwe muli baana bame ndi omu banzaala omu maama wo ne taata balina omwana omu yeggwe really kirabika wali ofuna buli kimu ng'okola nze ndi ghetto youth nkulidde mu ghetto nkulidde mu hambo bakagula lwaki gwe weka yentegeka ya Mungu bajasi basalawo nti babeere n'omu ndoze yali entegeka ya Katonda kuba nabo tebasalawo ekyo. How does it feel okubanga okuze oli mwana omwe waka? Kibi nnyo because oyinza obeera ng'olina ebikunyiga ng'oyagala kukaa naye nga tolina gw'okaabira okitegeera ti omumbeera oluusi abaana abangi ewaka musobola okugatta obwongo okitegeera naye nga ti bw'obeera omwana omwe waka buli kimu kibeera kitunulidde ggwe olina okutoba ennyo kuba ensi obeera ogirimu wekka ate oba weesiba nnyo ku bantu ekitali kirungi onoonya gwe weesigamako nti afuuke munno nnyo weesigamako nga bw'omanyi. I feel that. Bazadde bo bonna weebale? Bakita omuzeeyi akita nawe omanyi nkuze ne jjajja wange
bonna bakita nkuze ne jjajja wange ye maama wange ye buli kimu ye taata wange yamaani byonna ngaawo. Walina emyaka emeka nga tebannakita we baakiteera kyali? Nze saabalabako. Sibaŋŋamba Bugambi. Saabalabako era bw'otunuulira era mu bantu abasinze okwesiba ku bantu ndowooza mbadde among them. Naye lwakubeera ne be nnali neesibako era nabo baali banjagala kuba nakulira omutungo. I feel like I'm gonna cry. Nakulira omutungo. Yeah, I can just feel like oyanti wagambye oli mwana omuze nga amanyi you know your choice oba abazadde maybe Katonda abawaggwe weka kumbe nawe tewabalabako meaning just nakulira omutungo. Nakulira omutungo nga njiribaawo biki nenvaayo nenzira eka mwokya ku Firebase bwe nasanga Dax Vibes. Yeah, and Dax has been my father. I call him my father because nga omanyi oba otandise obuvubuka obwo bulamu most especially bubeera buzibu nnyo ti eyo stage eyo abavubuka. Sinkana Dax Vibes nga tonatandika kuyimba biki biki? No, nali nnyimba naye namwesibako nnyo because by then natambuzanga ebigere okuva emutungo paka Kamwokya. So olumu nasanganga n'ababbi ne bankuba nga bw'omanyi awo ekolola awo. So nentuuka e Kamwokya awo nembeerabeerawo awo nababeerangamu ba Tony Hawes ba Inspector ba Tony Tyrax era ne Banubian Lee Vice President ba Bobby bajja nga bandaba awo naye nga tebantegeera nga bw'omanyi. So njijjawo enzirayo one day nakubira Dax essimu because old guy baali bamweta Kiwuuwa producer mugamba naye njatandika yiga music production romaze form 6 biganye bikalubye nnyo gamba njatandika yiga music production naye ninawo emitwalo gyali 5. Dax ne mugamba mbadde nsaba onyongerezeeko ku ssente naŋŋamba sooka oyongere okole oyongereko bw'ona ayongerako ojja kunkubira nkole ki nzije ndabe kyengattako. So wayitawo wiiki ng'emu because wayitawo wiiki ng'emu ne mukubira naŋŋamba ne Vianney nkulaba oli promoter mulungi nnyo ofata nnyo mbadde njala kufuula manager wange kati awo ne mubale ne tukolayo oluyimba awo naye kati n'ateekawo condition we nakola oluyimba naye because Tony Hawes namuwa nusu 8 okola oluyimba najja mu kupoota eyo kakati ne tukola oluyimba naye naŋŋamba naye mu video bw'oleeta omuwala omubi sigenda abeera muki mu vidiyo eyo kati ebiseera ebyo waliwo radio ginatwalangako abayimbi kati abayimbi abo baleetayo ekyebiri nga nakola deal ne presenter nga nze muleetera abayimbi ne bamuwa ekyebiri nampayo 15,000 kitegeera kati nensasula video director emitwalo 12 nazisonda nga sina sente zingenda sasula muwala mulungi Dax gwakola ki kati Dax ava ku campus bwati yali asomera awo ku MUBS ajja wakabala baali bakayita Temptation ajja paakinga kati baali banshootinga ne mulaba nenziruka ne nva mu kamera naye owulira nti wano nkwata oli najja nenva kati bwe video director mpoya bayo mbono mulalo ubadde ki kumbe I was excited ne mujjayo najja nambuuza can I look at the guy alaba ku muwala mwana amulaba nansirika bwani ng'omuwala mubi omuwala nga mubi bwe kyolina omumanya naye nga leero omwana naye abigula ebbina naye akulaga ssebo naye tagenda. Lwaki tewateekamu maanyi mangi funa muwala mulungi?
anti kati omanyi ffe abakulidde kale mu mbeera embi ese ebisinga n'abawala abalungi by that time era baali bazoleyamu kali nga tolinawo omukakasa Daxi atuuka ku shuuti alaba omuwala mubi nnyo 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 ngamba bannange kali Daxi vibes n'angamba oyo omuwala batukwate nze naawe oyo omuwala bakoleki bajja mukwata naye biki ebibye omuwala nga batukwata kati director ye tamanyi kiri in between us kyetwayogeddeko omuwala nga Daxi video director nga agamba omuwala waaye genda weetegeke tujje bakwate ne Daxi yadduka nga bamaze omukwata yeefuna ng'agula soda yayitayo emmanju n'agenda naye yali mutuufu naye yali yampa kyali akola ki ayagala so from then tutandika okuboninga naye namanya nantegeera nnyo netufuuka baluganda nga n'olumu tusuula ffenna ngali nga taata wange kitegeera nga bw'omanyi ng'olumu akambuwalamu anyigamu leero nanyiize naye ngaali ize naye nga bwanyiiga muganda wange. He's a good person. He's a very nice person. Okimanyirawo n'ogamba omusajja anyiize era by the way yanteekamu nnyo nnyo empisa yanyanjula ku bantu bangi nnyo nantwale wa president wa Bobby. You know Dax Vibes ye muntu gwotuuka mu kifo oso ogenda okurekodinga naye nga muli awo ku vibrations oba wakatuuka kubuuliza oba kuweeki do you want something oyagala kyakulya oyagala kyakunywa ebintu abantu abamu bye batateekako nnyo budde nakuwa time nga woomanyi naddala mu industry kizibu nnyo osanga omuntu afa ku bantu bwatyo okitegeera but nkimulabyemu nnyo he's a very nice person ate ekyo kiraga nejje wakulira na butya bwe wakuzibwa and all that stuff because mani omuntu okurespecting ekintu olubuto kyekintu ekisinga n'omuntu newaba akyadde ewammwe kintu ekisookerwako you have to first give people what to drink what to eat nga tona mugamba biki bikyowaaye watuuse otya mubuuze and then first thing nkuwa eki okitegeera so Dax Vibes ayina ekyo ekintu kituufu ekitolina he's a very good person wotandikawo olugendo olwo mu ba Dax Vibes olwa music werugukira byonna boy okuva kati ne mugamba naye njala ennuma nnyo wano nagamba buli lunaku bagenda bakuwa 5,000 ezo 5,000 kuba nali manager olina okugjako 1,000 okube ku TV bazanye oluyimba kati nakubayo esimu ennaku zalinga 2 nakubayo esimu emirundi gyalinga 2 kati nga mmanya alowooza nkubayo nga mulimbalimba nnyo kati ninake namukola kuba nange nali nnyimba tufuna interview nefunira interview ku TV emu because aba interview abamu abo biseera ebyo nga bakukyaza olina omwokyayo kitegeera kati nga Daxi yayinamuko kaki kaja yalinya Daxi mulimba mugamba naye tulinayo interview anti manager yali mugaba schedule iyo tulinayo interview ku interview alaba tebateekayo kumbe yagala omutwalireko yaba asasola akasente kati ewa host kali tutuuka munda mu studio kati anyway bugezigezi ndo mubamu entebe waliwo batuula wali ku microphone kati agenda olaba ati bateekawo nze agenda bateeba mutu ate presenter naye answaza agamba Daxi omwana ono omwagala nnyo ola olaba omuwerekedde bambi Daxi n'asirika bw'ati bambi kakati ekyaddako awo kyetagala owulira kakati mpulira ensonyi awo mugamba awaayi bamuyita jangu just tuyitemu obuuze ku bantu nze main ki katudda mu motoka n'asirika n'agamba
oyagala nga sente zongambirawo tusinga okuleeta mu bino ebintu nga sinze gwe bagenda okukola ki ebyo byonna n'abigumira kwegamba bingi nyo ngera omuntu mulamu bw'abeera naye nange ndi mugezi era nsonyiwa. Okay, tutunuulire engeri gye wasooka okurecordingamu from the studio paka wabweru woshootingira music yo video yo ey'oluyimba lwo lwasookera ddala era luyimba kyolwo lwe twogerako. Oluyimba baluyita mu China. Omwana nafunye mu China. Omwana nafunye terwafuna mukisa tuukayo otyo omwana nafunye mu China. Oluyimba nalu recordingire 3,000. Mwaka ki ogwo Vianney? Just one of recent. Mwaka ki? How recent? One 2018. Jojozi wane 13 zaali zirina kye zikola? Ebya ghetto youth. Bya ghetto youth. Producer ghetto youth. Sina masanyalaze twali tugabba nga tuluupinga manyi ebikondo waya tuluupingako naye lumu tuluupinga negakubbaweeyo ati natuwe ebyuma kompyuta ate nayo neefu byali byakuluupinga oba ogamba ebyekibuli kati awo nkufuna bulungi byakibuli ogambye nti nze ebyange byakibuli. Orecordingira 3,000 mu studio. Oluyimba luggwa balukuwa. Ndutwala ku TV balugoba. Ku First TV. Ayini yalugoba. Nenja nenkabira Dax. Ngamba oluyimba lwange balugobya. Lwali batya. Soko timme mukakola siko oluyimba. Video bagigoba. Video yali embi oluyimba lwali bulungi naye video bagigoba ku TV nga tesobola kuzannya. Nenkabira Dax ngwemba kuba esimu ku First TV oluyimba baluzannya. Oluyimba lwali lubi quality nga mwakolera mu byali bibi. No, like the standard, the quality of the video. Teri ku mutindo ne bagigobayo ku TV nenkomawo nenkaba after the hustle even to get the money to shoot the video ne bagigobayo. Ye video wali ogisasuulidde sente meko gikola? Video nalisasula emitwalo gyali 7.5. 7.5 nensaba Dax nakuba wa president ne batuwa One Love Beach ne tushootingira bwereere. Yano yakubira Mama Solomon. Oba kati yali kamera kika kye yakwata koro. Twakwatisa tabu. Wakwatisa tabu? Ate gawe yali muferefere weyankwata. Kubanga we mwitira nti yali mufere. Gugamba otya? Simu yange y'amaanyi baginsindikidde okuva mu America. Tabo yange ng'abikwata ngagamba nokumala y'amaanyi kati yatulimbamu yakwata n'oluyimba lwa King Saasi gino eyo tabu. Bwino tabu yange y'amaanyi nnyo nange nga ndi falo naye ng'abikwata n'agamba video ngenda gikuwa enkya ng'abyeditingira okwo ku ssimu kubikoze app ezo. Ogenda olaba omusajja akoze kyakwadde video naye ng'akuyita n'asooka ko yalina ne kalaibulali akasala ennyimba agamba olaba kati wewe wanyumye wano bana wayingiddewo nga star. Olakyeka naye kennyini oba ne tabu gyali alina yali sinungi oba ki mu lockdown ani ono rapa yani wakabi nno wano e Uganda bamuyitani yashootingako oluyimba n'essimu ye lwakuba yakozesa iPhone. Omusala bya lockdown ate nga ali bwerwe bamuyita obaani nange mwerabidde eri oba yeozambe Ozambe ali eyo bwerwe naye ng'erinnya lyagala ofaanamu lireetinga n'Ozambe yagikozesa iPhone 15 Pro Max was it? Yali kyenajja 15. Eno gye mmanyi ogwemmanyi video bagikozesa iPhone 15 Pro Max. Munnauganda? Munnauganda. Simumanyi. Bamuwasa n'omuwasa.
Ani, Jane Ozamba. Yes. Jane Ozamba. Yeah. Yeah, shooting sa iPhone lockdown. Akuba kati oyawo sorry. Oyo wa like just see esimu nayo yali mbitabu yali mfu. Tuka ku TV nagenda nvimba. What Satya Dax je yali yampa, what Dax yatuwange engoyi. Nkubye sati ye bye kinu kyange. Bye nenigina. Baba. Nengendayo nga nvimba ku TV. Nteekawo CD. Kuba we yamanga ozikwera ku simu ye nga aziteeka ku kompyuta ye nga asala ku CD. Ayamba. Kuba esimu nga temunzanyo. Nebba wabasasula. Video Yes, innocent. Video tetukana na mutindo. Music nayo ntabuka kakao. So kati overcall oluyimba tutunuulire olugendo olwa Dakar n'okitegeera nti kati luno oluyimba lubi nebi n'obusente maybe bwentekamu bwe butono oddo otyo okuyiba ebintu ebyaddala kati ogambe nti kantukane n'omutindo nkole ebigenda ku market. So kati tawo obuyimba era bikinga bwomanyi kati awo mu lockdown era nga nkyali awo mu gate etamoki. Ntandika okukola obu business because waliwo ddiiro gye nakola gye nakubaawo nenkola omudaala gwa chapati nenkola n'obugundi nenkusibula n'obutungulu awo biki awo era even before that nakolerako ya ne banjo man lwakuba emirimu gya banjo saagisobola naddukayo banjo yampita ku site kyokka ndi muto ndi kati banjo ng'atowa oda wali kati waliwo gino emiti eminene egyo banjo ng'akutta eri omuti ngamba nange nkwate eno nsitule owayo nsitula ku site nadduka era okuvaawo n'emirimu gya banjo naye nkola ki nenjiddukamu emirimu gya banjo ye talina tasaasira talina myaka banjo Uncle Banjo ye ebyokukola tasaagiramu ate wa Dax osobola okukola ku kyekyo naye wa Banjo olina okukola kuba ye musajja mukozi. So kakati awo mu lockdown awo nkola business bwange nsonda akajja ngende wa nesimu. I do a song called My Woman. Yeah. Kola nyimbo lwa nesimu awo biki funa chance nsalako Gravity kuba bayimbi baali bangi koyimba ne Gravity omutuju. Nga wakajja by the abantu abali boza mwiko Luganda ne Gravity. Yeah, that's what people used to say. No, we are not related at all. Yeah, we are not related. Okay. Koyimba ne Gravity omutuju tuteekateekayo. I've been pushing. Yeah, I've been pushing. Okuva kororo wakola My Woman. No tandika. Yeah. Nensalako ba Palaso, nensalako ba Chameleon, nensalako ba Mudra. I have very many friends in the industry. Ojotya awe tugenda ojotya okufuna collabo yo ne Bamayanja family. Palaso. There's a guy of mine, bamwita Dogo City, Wakamos. Wabangamba wafata video. No yili ba Palace. Kati no. Guy yantwala ewa. Yali actually is it Chameleon? Yantwala ewa. Not danga buli Chameleon wali nyenga oda. Yantwala ewa Palaso. Palaso. Ntukako Palaso actually mukusoka yali amanyi ndi muyaye. Muagala mu collabo. Nale nkolechi. Nzibuke. So kati nandaba bambi ndi kamu nnyo kwanza sima ebintu bye byakwewanika. Nitukola oluyimba naye our Brian Beats. Actually we have like 4 songs with Palaso. Zimte zinafura. So kakati tukola oluyimba tushootinga video limba tuluteekayo lutambula. Abantu balwagala abantu balusiima okitegeera antute mu byalo eyo anyimbisizza nkubye zituwa
ngeno palasa eno gundi Chameleon akola ki andaba kati tuba tuli awe wabba walumo again the same guy Dogo City links me up with Chameleon tuka on a Chameleon you remember check what your mama gave you. You know me, I'm a versatile artist because kali winalaba ate emba byomukwano eba nsudira bagamba mwana face yo abachibanda oli badman olina okuba ng'oyimba danso nenga nenkuba akayimba ka danso kema nekabanga katambula nekagana kati akakayimba kenadamu nenkuba remix ne Chameleon kati mba nkyajaganya Rafiki Gaza oba yavaawa oluyimba lwa Rafiki Gaza lwayita ku luyimba lwange ekikumi kati neza niko gendanga mu bbaala nga ndi shy nga tibakyanzannyanga luli kati awo nenfunamu ka depression nafunamu depression nga y'amaanyi nnyo nnyo nenzira ewaka nalina okuddayo ku ground ngamba waaye ize biganye nensooka nyimba akayimba k'omukwano awo tebakusumba mukola videos Chameleon namufata naye teyansumbuwa because olunaku lwe twashootinga video eyo wiiki yonna kuba twagenda I think ku speaker apartment ekiro twali naye nemukubira awo enkeera and he was not picking naye yali mulwadde because by that time bali tebannamulongoosa ng'abeerako nnyo kanwa kati ngende Seguku bangamba taliyo nvuga ngende wa Wizo musanga wa Wizo we nayingira nakubirawo salute gamba Jeno tuuse kati ekyewunyisa kikino I had my friend Kevin I'd actually given up that day. And Kevin was like, no, Vian, let's not give up. Tuende wa Wizo, tunonye Chameleon. Tutuke wa Wizo nga kyali. Nenkubirawo salute. Ekyewunyisa ate ne video director wedde yali ku set best. Nga naye aweddemu amaanyi. Nze nga ngenda nno nawaka kwebaka. Tutukawo wa Wizo, Chameleon wali, kubira salute yambuuza, when is the shoot? Mugamba the shoot is today. And the guy is already given bakoze eki batulinze nagamba mutima lete motoka Range Rover twamu Range Rover nali happy tukaku set ngolo mwategesa outfits already za Chameleon everything byonna yali biri set tutuka ku set babikwata byonna buli kimu video tugifulumya tugiteekerayo nimba nayo lwatambula ne rompa credit izo nyimba zonna zenkoze zize zinyongerako shegera zize zinyongerako up to now. Okay. Osinkana otya Mudra namusanga mu lockdown ene Makindi. Ngazo okusala enviiri. Kuba nali mweta. Nga yazze. Ngaze. I think yali akataya akadimba. Ayo yange. Yali akayimba kimuli kyange. Mutukwataganira awo. N'agikuba n'amayula. Muyayu. Mwe tukwataganira awo. Kati okyali mu Voice oba wavaayo? Nasemba okula ku mitimbagano ng'ogamba omukulu takufaako obudde abuwadde nnyo abawala akakaaba tayagala ate nga gwayagala mwoli mu kampani. Maybe nali namufunamu bubi. Omanyi ebitonde ebikazi byagenda wala. Mwagenda wala. Bili favored mu. Muli favored. Mwagenda wala. Naye kale just twatukolera ku personal bayita personal agreement. Personal agreement. Tewali mpapula zonna. Kati lwaki wali wachamuka n'onyiiga nnyo n'otugamba buli interview gy'okuba era nze muddula muntu mubi nnyo mutadde siddayo. Mbeera ki eyaliwo? Kyanyiza yangamba agina kuntwala e London. Ka London kakunyigamu? Gwe enzo gimanyina w'abagwe. Yangamba ntwala London ne tuusa bu meeting yayo passport zaffe ate yange ne bagize yawe ne neesigalayo.
I know. Kambe wano. Just yali ensonga naye tewali kyamaanyi. Era kati muli very okay. Tuli mu good mutambuza music mu La Voice. Lady atambuza music mu La Voice. Nange gye ndi eno nkola music wange. Ndi waka eno. La Voice wavaayo. Sibiranga mu La Voice. Sibiranga mu La Voice. Ate nga wali oyomba olaga nti wali signed. Just nali nteekawo embeera ebiri ebya passport. Ngawe nkugambye. Naye yasibirangako mu La Voice. Ate embeera ya passport ye yajjira wanga toli mu La Voice. Nga lwaki tatwala muyimbi we ate gwe n'osigala. Wanje? Era abamutufu twala omuyimbi we gwe n'osigala. Era yanferamu awo. Alina be yanferamu ka. Just saga abyogerako nnyo kuba byaggwa kati. You're very okay. So you and Mudra are in good terms? Very good terms. Tewali buzibu bwonna. Muli ba Luganda? Tuli family. Ne kwedi twagiridde ffenna. Oyo kyali wange nnyo. Waka. Oyo kyali wange nnyo. Okay. He's one of the people bewenyumiriza mu music industry. Kyali wange. Kati ng'ovudde ku Dax Vibes. Muntu ki omulala music industry gwe weekutteko n'obalirako nnyo n'ogamba nti ono abadde muganda wange? Sina gwe mbalirako. Sina. Toyinaye? Sina. Wako obalira ku bantu? Just nina abakyali bange benkola nabo. Kati omulala ye Mudra. Kyaliwo. Yeah, he's my best friend. Hey. Yeah, he's my best friend. Naye wali wanyiga munyo best friend ono munyigira bwotyo? Ebyo bibaawo olaba ne mu Uganda abaawo bakyankalana. So who am I? Who am I? Okay. Owaye Vian. Owaye. Tutunuulireko obulamu bwo. Obulamu bwo obwa relationship. Oli mu mukwano oba you're working on something? Naye byembyogerako ebintu binfuula emotion. Ebintu by'omukwano? Era munkwateko. Ngumye kati. Oli okay? Lwaki bikufuula so emotion? Mukazi wange bamubba. Ekyo ate nga kiralamu. Bamubba bamusigula. Ebyaddala? Ani amusigula? Olugaya awo saa amwogerako nnyo. Muyimbi? Gaya oyo yali atunda amenvu. Menvu awo nga balina naye buno obumotoka buno. Obwo butambuza ebintu. Actually kale simunene. Kozi wali mu bizinesi y'obutungulu? Agirimu naye nga tefuna nnyo. Simunenya nnyo because complaininga nnyo. Embeera yali emunyiga nnyo. Embeera? Nga tomuwa buyambi tomufaako? Kubagana mando. Beki? Natuuka ekiseera n'amalayo n'agenda. Kuba enkuba bwe yatonyanga ennyumba nga gyetusulamu etonyanga n'amazzi gerembeka wansi and she used to complain. I'm tired of this life. And she was a slay queen. Bambi. She was a slay queen. Ate wawe nga balinamu kasente. Namujja mu flat ne muzza mu ghetto. Ne bamutwala bambi. Kati oyo yali atunda amenvu ye ng'ali beta obulamu? Yali afunayo ekitwalo olunaku. Ng'afunayo omutwalo olunaku. Nga walaba. Kati okuva ne kwolwo tewaddamu kwagala? Waliwo awo gwe nafunaawo. Yaganye ebyokwemoolamola. Neesiga nnyo bu make-up, ba nnyo bu penso, ayambala nnyo ziwiigi biki. Naye tetwagenda wala, muteeka mu bizinensi, azoleyo obutungulu. Naye n'agenda. Amuteeka mu bizinensi obutungulu n'azoleya? N'azoleya. Ani gw'otuuza wano. Kati sooka olabe, right now, abona bakuyisiza bubisi banyoli yekuba ka penso wiigi. Omuwala gw'onooyagala alina kubanga ali ati? Alina okuba nga mugezi nnyo. Ng'ali hard working nganze. Ng'awa n'abantu ekitiibwa ng'alina empisa. Ate abawala ba make-up tebakolera? Ndya nnyo omuwala ng'ali ku nakyo. Kuba mu make-up mwe bakweka ebiwaanyi byabwe. Kuba era nakwanako n'omuwala mu bbaala mutwala ewaka. Namulaba muzungu ekiro. Tutuuka ewaka ku makya n'abalangi enaamuvaako nga muddugavu. Immaculate yali mukambwe. Mwana bali bamuyita Immaculate? Immaculate. Namuggyaawo mu bbaala awo.
Colorado. Ojja abawala ekiro mu bbaala ogende nabo nga mugenze mu relationship oba just bya kiro kimu? Namukwanira ku Instagram. Ne tusaawo tumeetinga awo. Instagram kati omuntu akwana otyo omuntu online gwatalabangako. How does it work? Kibeera kiti ekyo? Yali akunyumiddeko ky'omugambako? Yalina ebbina. Kati banaye abatalina nnyaaki tugoyingewa. Ng'alina ne hips. Ate yalina n'eriiso eddungi n'emimwa emirungi. Nansikiriza. Ne wigi ze yali ayamba zaali za bbeeyi. Bazita human. Kati gwe lwaki wagenda mu mukazi w'ebbeeyi ng'ogamba nti ate okyali yalamu? Oyo ogenda ofaninga ezo wigs kweri? Naye ngezaako okwewanika. Kulaba ku bawala abaakayi babeera batya? Naye mwafunamu ekiro mwenna? Ekiro olunaku lwe nagera naye waka twali tutamidde nnyo. Mbuki? Twali tutamidde nnyo. Anti mbolombo ki? Era nasula mu ntebe. N'okera ku makya n'anaaba makeup nga muddugavu n'omugogo. Omanyi kale nze siri nnyo omuntu wa mwenge biki. Kati bali bakoze tebo yaabwe nanywa ka Smirnoff kamu ne kankuba. Smirnoff emu emmala oba omaze. Ng'ogudde eri. Kati enkero omuwala n'omugoba ng'alina bi-makeup ng'abina by'akola. Asaamugoba naye jasi namutya. Mbu namutya? Mpezaako ku nsawo yange nzizeeko makeup. Kati n'abawala bo obuntu bwabwe buno bateekamu. Bukopagaalo. Nno babiyitanga kopagaalo bale sikisusiza ebyonga byaddamu. Bamuyita foundation. Kino ekisiga ekyeyerusa kino. Bali yakiyita batya? Ekyerusaako wano. Anti yeyo foundation. Caroline. Nika Caroline. Yali akozesa Caroline. Ng'ayambala wigi z'ebbeeyi. Ng'akozesa Caroline. Kale simba bazaayeza bbeeyi naye nga zinabirabanga. Like yali azibba. Ng'obaza abacali babawala b'amabbala bamanyi okweyazika ebintu. Kwanza yangamba gomanyi. Akozesa Caroline ku mulembe gwaffe guno. Nedda. Ng'alina ka perfume kekekwa. Nga kakyumanyi. Yali bane n'ava mu nnyumba. Bwe yava mu nnyumba olwo olunaku perfume yasigalamu nga wiiki bbiri ngamba. Eri so strong. Ezo wig like yalinga azeewola. Ekyeka ali yeewola ku mikwano gye. Kale tutunuulire about when you akati njogere ki? Kagambe ki? Yogera ku ddiiri oba ki? Ddiiri. Oh, why? You okay? Lwaki mukubiramu ebiboozi? Kale tutunuulire oluyimba olwa Deal. Kati nze Deal njikutudde my baby tetukumbe Kinyagala nkigabe kufaako yagala okimanye gwerewo ndikuweerera mu ng'omuntu ayi Mukama gwe watonda abantu bana twekoze ebintu mazima ojja n'oyagala omuntu n'owulira ng'onyongera bw'oyagala omuntu okwo kwe bava ne bagamba yali mungwa n'otabuulirirwa era kyenva nsomya ab'eŋŋanda zize mbalage ku byenzudde. Soko olindeko oluyimba Deal with the whole vibe abantu barimbracinze baragadde kimanyi okimanyi lukuwadde gigs nga 8. You right? Ani aluwandiika olukolerawa? Zoe Times yaluwandiika. Naye Zoe Times alina touches ennungi naye nga yalekera okwewandiikira hits bannange. Obadde otya? Yayimbye Gweggula. Yayimbye ani? Gweggula. Ternaba kuba. Yayimbye Gweggula. Okay. Zoe Times yaluwandiika na buli kimu. So omuntu aba kwandikira oluyimba omuwa idea nti njagala tuyimbe ku kino oba jasagamba bugambe nti now vibe soko George labemu. By the way, oluyimba olwo lwalina muzimu because mu nsimu yange munamu ennyimba nga 10 naye twatwawo ne tuwuliriza tunagamba tolinamu luyimba tulina okuriyetingayo ekintu so lwali spiritual nnyo. We went to the studio
Yeah, you're producing. No, the Simpan. Hey. It was the Simpan. Wow. Yeah. So how do you feel about this whole song? Lukuwadde ki kyeweesinga okwenyumiza muno gamba amongst my songs ye Diro akoze kino ekyenjawulo ku nnyimba endala zonna zenini? Lwongedde okumanyisa mu bantu abaali batamanyi abaali bandaba obulabi lundaze ebintu bingi nti buli kimu kisoboka yadde haso ekyaliwo y'amaanyi nnyo lundaze ebintu bingi elevation mu bulamu bwange. Bw'oyimba oluyimba, let's take an example of Deal. No, ne lukuba abantu ne balwagala and all that stuff. Ne lufuuka hit. Obeera toyinaamu kafiya kadda mu studio okukuba luyimba lulala lunadda ku eyo hit ti maybe luyinza obutakola. Eyo mine nze sisibeera nayo. Kubanga wenkugambye wenkuwulidde background yange nze ni mupambani. Kitegeera njiya mu ngeri yonna we lutakola ala basazeewo era definitely mba njategula olulala. Era nategula n'olulala. Mulungi wange abagizibe bakitalo olwo ne Ani Vivian Mimi nabimbye naye n'olwakoze bulungi. Lukola bulungi naddala ku TikTok ndulaba nga abantu bangi nnyo abantu balumanyi baluyimba. Okay. Ku YouTube olina views zimeka? Ku YouTube lubadde 63K. Lukola bulungi? In 1 month. Then Deal ayina 612. Olowooza lwaki most of the Ugandan musicians right now bayimba ku just nyimba za trend oba ze twandiyise nga TikTok music n'ayimba kayimba ne ka blowinga nnyo ku TikTok ne kakuba yes ne radio ne tukakuba ne TVs ne zikakuba but for a shortest time nga kaweddewo anti eba kale kiba kiseera gwa muzimu bibaamu ne musezeewe ebyo bibaayo gyebiri ne Uganda mukuba nnyo music nga kwegamba ye bibayo nti wabawo ekiseera nti nowulira nti baganya obuyimba buno obw'omukwano ne bakaaba eyo trendi nayo yaliwo kimanyi okitegeera wabaddewo trendi ya dancehall nebaddewo so kale kwegamba abantu bavibinga nnyo n'ebitambula abantu bakowenna. Muyimbi ki gosinga okubeera nga olindidde collabo ye right now Uganda oba wabweru wa Uganda n'ogamba eno yo wendigifuna I guess okyali wange ali eyo Munaggana episu akola ne ba Stone Boy tuli mu kufumba ekintu n'oluyimba n'omunigeria Kecha yajja mu Uganda era so tugenda batushutinga video. Ani akuyibira ezo gonzi zonna zonna ez'abantu? Oyo Ketchup namujja ku Palaso. Okay. So njagala so compare ku ba crush bonga batano e Uganda. Mbawala. Since toyina na girlfriend soke tutunulire gondi zo. Choices zo zitambulira ku bani zitambulira ku ki bantu bafanana batya ebyo. Juliana oyo Kanyomoza ankolera nnyo. Okay. Juliana Kanyomoza oyo. Juliana Kanyomoza? Juliana Kanyomoza. Juliana Juliana asinga kukuba koki? Alina ipsa alina n'ebbina. Oyagala ebbina baddaki. Wala kati abayimbi we bato, abakazi we bato. Babaako ebyensi tebalina malala. Tebali nga ba Lydia Jasmine. Lydia Jasmine ojja mukwana akusaba akakadde. Natokaina. Ate oli ye tayagala bya. Yakwata dda ssente. Ebyensi yabiraba. Abo ba Irene Namubiru. There's a crush zo kati. Ba Irene Namubiru abo we batyo ani omulala. Simanyi. Eyo DJ. Abo babiri bokka nze njagalayo basatu be babulayo soko ngambeyo bataano. Anti ne generation yeyo. Nze sigimanyi. Soko bale. Togimanyi? Soko jimbalire Juliana. Juliana Kanyomozi. Irene Namubiru. Irene Namubiru. Ayo awo. Navagre. Aha, ba Navagura abo. Ani omulala. Sakata. Navagure.
Judith Babirye abo abantu abo bakoye ebyensi naawe okay ba Bruce Lee bonna basatu onogundi ani Chandiru Jack Chandiru ate Lilian Mbabazi Jack Chandiru Lilian Mbabazi teba stressinga ate Shiba tewandyagadde Shiba kati baganyo sente abo tuyagala taka sente tuyagala relationship ya investing am ati sina sente kani kugambe bali example just kitegeera kati bwe tuba tutunuulidde nga tebakusabye sente ngenda bakuwanze basatu bewandyagadde nga takusabye sente ava peace Joiranda ava peace Joiranda ne Spice ne Spice ate gundi Lydia Jasmine naye yagatumtekemu Lydia Jasmine Shiba ani omwala ono yali ayimba kadongo kamu webalyawo abantu bange bo bemanyi ava peace mukyala wachaliwo mukyala gundi mukyala wachaliwo tosobola teekayo kagambo ate Joiranda mukwano gwange naye exiwe osobola okuddayo oba osobola okumudeeta babalaba ne ku airport Joiranda mukwano gwange so amuko ate mukwano gwo olina okudeetingira ddalo mukwano gwo kati twemanyi nnyo ate bye binyuma olina okudeetinga omuntu gwe mwemanya nnyo tuli bayaye muyaye nange ndi muyaye kati omuyaye n'omuyaye tebasobola kukwatagana nandigambye Pinki nate Joiranda yagamba Pinki talina nnyashi kati ate gw'omulaba otya n'omulaba otya sinamwetegereza sinamwetegereza nandigambye Nandolaavu naye Nandolaavu naye ali awo fena tuli bakibanda kyakula sajja simanyi gwakyogere naye fena tuli baki lwekyo lwetuyinza okwekuba ebikondo nga lwaki mwekuba ebikondo ne lwekyo naloozi muwanvu nnyo lwaki obaza abaana ba 6 killers bonna n'obamalayo esigadde Zafarani kirina ebisa ebirungi ate mukakamu yeesobola sobola omugezaako kale njagala otugambe ebigambo ebisembayo nga tuva ku Celebrity Track n'abantu obategeeze nti olina gift Chloe ku Celebrity Track nze owakabi gwasingira mbale nyingira walimu ogenda Chloe wali waggulu agenda kunkolako interview ne bangamba oli ku mulamu awokute tokola ki tota era wenkute sigenda kuta ngenda kunyweza naye nga mwana balaba Celebrity Track yaman amanya bampita via music yes man wewe wagambe gwese kitoleko kati nabivuddemu manga bampita via music mbagala nnyo bana mubeere ngono baby mumulaba mwana mulungi alina empisa afukamira nga abuuza abantu kiki osinga okunjagalako olina ennyindo ennungi n'amaaso amalungi n'emimwa emirungi obuso bwange nga butini malungiwo nga rediyo weyagamba obulungi obwobugisinga ng'ovudde ku bulungi yogera ku mpisa nina empisa oyogera bulungi nnyo n'abantu approachinga bulungi era n'omwami webale mukuuma webale kuuma bbaawo mwami simanyi tosobola beeraawo nga toli badde manyi omumanyi n'omumanya simumanyi naye kyeŋŋamba tosobola kubeeraawo gwe omuwala omulungi wenna bwebona obuzibu banaye abawala abalungi bwe basisinkanye mu nsi naye nga mmebe byenjogera bigambo byange olaba Vianney abawala abalungi basinkanye obuzibu buli muntu aba amanyi oyina omuntu kyokka bali ebabonaabona ne relationship ne single life bali bakumenyeko omanyi osanga abantu ennaku zino Shira baitha yabadde yakakyogerako Shira Gashumba yabadde yakapostinga that thing n'agamba mulekerawo okubeera n'abantu nga ne muvibing kati nga we tuli wano let me take an example ne tuvibing olova wano ne ngamba hey you're dropping me not dropping other before we know it tugenze wuwo tulabeka movie ne twekisinga ebiddako
nenga tetwegambyeko mbu your girlfriend or your boyfriend nemwekwatira awo oluddako hey Vian I want to see you Oklo I want to see you netwedaba paka nenga togambye munaye I love you oba munaye can you be my girlfriend kati ekisinga twetaaga abantu otusaba ask me officially to be your girlfriend tubeereko abantu kati empeta gy'oyambadde eraga kye onoonya oli mufumbo eno just decoration kuba kati tezibeera weziti okitegeera so banaye mulekeraawo ebintu by'okwagala eby'obwereere ask us to be your girlfriends abantu tebaagala buvunaanyizibwa kyova olaba tebakyayagala tusaa kubeera ba girlfriends baabwe but also goes to the girls mulekeraawo okusaba ebintu bingi mu relationship mutiisa abantu mulekeraawo okwekuba make-up omungi okitegeera mulekeraawo okusaba ebintu bingi oli boyfriend wo tabeera taatawo tegubeera mulimo go look for jobs work so hard weetekemu ssente olekeraawo okubalira ku boyfriend banaye tuddibye ate onaddiba gwe tosobola ddiba nkyali muto Shout out to everyone ali ku Celebrity Track of course nze Gift Chloe until when you see us again abadde Vian Music ku Celebrity Track olunaku lwa leero paka ng'otulabye tukulindiridde subscribing o liking o sharing to the friends see you